Nazzikuno ka minisitule ebyenjigiriza ekozesa nkola ya bitabo okulondoola abayizi, amasomero n'abasomesa bonna mu ggwanga. Kino olwa tekinologiya kikyuse. Oluvannyuma lw'okukitegeera nti omulembe gwa mutimbagano oba tekinologiya wamu n'okuzuula obulungi bw'alina mu kubangula abayizi, gavumenti yavaayo n'enteekateeka enaagobererwa amasomero okutaasa abayizi okufuna obuzibu. Wadde nga bakyagenda mu maaso n'okugyekenneenya, minisitule ebyenjigiriza yagamba nti enkola eno bagigezesezza mu masomero wamu n'amatendekero aga waggulu kale nga bakakafu nti yakuyamba okutaasa omwana wa Uganda. Wano waliwo emikutu egy'enjawulo oba apps egigunjiddwawo okuteekebwa ku byuma bikalimagezi okutangira abayizi okulaba ebitagasa. Bano abantu abalala abalina ebigendererwa bya njawulo ate byakoonoona abaana nga babayigiriza bingi nnyo okusiyaga pornography, okuleesa enjaayi, obutujju etc. That there is software that is used in order to ensure that there is real-time internet filtering of traffic that goes into a school, and this is done in two ways. There is the network level filtering and then there is a device level filtering. Wadde nga zino za kuyambako naye era kikakata ku mukulu w'essomero oba avunaanyizibwa ku by'ensoma okuba n'obuvunaanyizibwa obw'enkomeredde ku mutimbagano gw'essomero. It's the responsibility of the responsible accounting officer in each institution to ensure that all this regulation on internet use, on digital and ICT gadgets are properly used and properly the guidelines properly followed so that we don't lose or get our child hurt. Wabula bagamba nti kino tekitegeeza kuba na masimu kubanga si buli muyizi nti ajja kusobola okugifuna. Waliwo amawanga ge tukyalidde nga tukozesa benchmarking. Buli kibiina tekibeera ne computer lab oba buli mwaka. Ate ne buli muyizi talina kubeera ne computer oba laptop. Amasomero galina okuteekawo kye bayise computer laboratory facilities oba ekisenga abayizi mwe basobola okugenda ku computer okukola okunoonyereza kwabwe. Abakugu ababeera bakulembera abaana abasomesa abaana bateekako obuntu ku computer obusobola okulemesa tuyita bu filters nga bulemesa abaana okugenda ku sites ezimu. Director of Studies oba omusomesa yenna alina obuvunaanyizibwa okulaba nti bakola rota oba schedule. Abayizi tebalina kubeera mu computer lab kiseera kyonna naye muyinza okubeera ne rotations. Wabula ng'omuyizi tannatuuka kukozesa mutimbagano, minisitule ekikula ky'abantu egamba nti omwana yennyini alina okusooka okusomesebwa ebikwata ku mutimbagano kimutaaseko ebyo biyinza okumusangayo. Ennaku zino tulabye nti abaana bagenda ku mutimbagano ne beefula kye batali. Omwana n'alimba emyaka gye oba n'oli ali eri ku sayidi eri n'alimba nti mwana nga muntu mukulu. Abaana tulina obbasomesa kiki kye bakola nga bagenze ku mutimbagano, okumanya abantu be basinkana ku mutimbagano be baani. Wetumumanyi tumukkiriza kufuka mukwano. Ekirala si buli mwana nti alina okukozesa omutimbagano. Waliwo emyaka omwana kwalina okutandika okukozesa yintanenti. Twandigambye nti alisiti omwana nga ali waggulu emyaka 8 n'okudda waggulu, naye era sitiiro olina okulimitinga obudde bwamalako. Kyokka olw'obutaba na buyinza bwankomeredde ku mutimbagano kuba gwa nsi yonna, minisitule ekikula ky'abantu ekubiriza abantu okweyunira ebitongole nga poliisi, NITAU, DPP okuyambibwa singa wabaawo obuzibu ku mwana. Katugereze nti ofunye ekifaananyi oba ofunye ka video nga mulimu abaana abali mu bintu eby'ekikulu. Gwe ng'omuntu olina kutegeeza poliisi, tolina kukwata ka video ate naawe n'okasaasaanya. Bw'okasaasaanya tugamba ogwo musango. Abanitayu nabo be bavunaanywa ku bintu ebikwatagana ku mutimbagano kulaba nti tulina network ennungi, internet ennungi, nabo balina okulaba nti bateekawo embeera, balina ka platform mwe basobola okuloopa. ODPP be bavunaana okulaba nti guno musango ne batambuza fayiro bagitwala mu kooti nekolaki nevunaana. Nga bateekesa bino mu nkola, minisitule ebyenjigiriza egenda mu maaso n'okusomesa abasomesa ebikwata ku tekinologiya. We also have 100 centers where the schools within the vicinity of those centers, that teachers will be accessing training in ICT all over the country, whether private schools or government schools. Banera bakulondoola amasomero gonna okukakasa nti
tegava ku mulamwa kuwabe bayizi. The schools should come back to the center and we are going to follow it up. That's why we came in before we opened term 3. Enkyukakyuka ngezze olina okufuba okulaba nga tekuleka mabega. Kale n'omulembe gwa tekinologiya ogwajja nga tegukyaddayo, buli omu alina okulaba butya bw'atambula nagwo mu ngeri entuufu okusobola okuguganyulwamu. Susan Nannyanzi, Agafeeyo ku Spark TV.